Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nano wanje nakwachira on program ite Nyamurungi, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios omutebega Nsankaburijo ndi hawasali Musa kandirizoba nyinemu a Sheikh Yahya Karungi omushomesa wa Shada Islamic Secondary School kan namwe nabwe omushomesa wa Madrasat Nur Anyamitanga nakwachese. Atoreba salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So munwani wanje mazima ni nkusima iwe owaba arindirire programu yeje okureba kandi yatandika nakwakira kandi ninkushaba tugume hamwe mpaka ahamuherwa programu yeje obwe turi kwendera shaha 11 inshallah taala. So turiyo erizoba ntuza kureba nshonga ekwatena na ekiro cha Ashura. Yes, last Friday tukareba amakuru agari omukwezo kwa Muharram okukwenyene hazani muhari harimwe kiro echa Ashura echa nyenchakare echi 10 actually. So elizoba nebiro mwenda omukwezo kwa Muharram ninga shoko kubanza omwaka 2024 na mushanju kurugira kalenda y'Islam kandi ekijungeri zoba nebiro bina okwezo kwa mushanju omwaka 2025. So buri kimwe cyona Quran na hadith bikakigambaho je mnonga hazeri zoba naenda tugaruke aturebe ahayizobererya Ashura ashe ayongere kutushomesaho kugira ngo iwe ko warabe wafirwa kusibira izoba enjakare rusibe konkoro kuza kubanoza kusiba na sande she inaza kwa natushobora. So twenda kureba makuru gerizo bari yani enjakare ya Ashura eriyo mukwezo kwa Muharram she inakwakira mu ndio gonde haza nani ngishaba kwasa kazindaro tushobora Ashura nishigamo cyoro harabu nchimanyisa ki kandi Quran na hadith ekirikabo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mkwano gwange ndaba atuuliriza atulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati ekibuzo kyombuza kikulu nnyo. Esa Allah fuwekitiibwa yategeeza nti wadhakiruhum bi ayami llah. Abaddu ba Allah tubategeeze kunakuliza Allah enkulu. Ennaku za Allah enkulu mulimu yawmu Ashura. Yeah. Ekigambo Ashura mushtaqu min kalimati ashara. Kiva mu kigambo 10. That's why olunaku luno lubeerawo ku lunaku olw'ekkumi olwa Muharram. Yeah. So limadha nasumu hadha al-yawm walimadha nu'azzimu? Lwaki olunaku luno tuluwa ekitiibwa? Najja Allahu fihi Musa alayhi salam. Berunaku Allah luyatasizaako Musa alayhi salam. Najjahu min man? Najjahu min Fir'aun. Allah yamutaasa kwani? Ku Fir'aun alayhi la'natullah. Nga mujjukira obulungi ekyafayo kya Musa kiwanvu. Allah yamugamba nti an arsil ma'ana bani Israel. So namusindika eri bani Israel abakowolo okudda eri Allah. So Firauna Allah nga yagamba hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab ila Firauna innahu tagha. Yamusindika wa Firauna tigendo mugambe obolyawo faqul hal laka ila an tazakka. Obolyawo alongoosa alekerawo obujemu kubanga mu bintu byali akola mwalimu okutta abaana abakyala yudhabihu abnaahum wa yuqattilu awladahum ngatta abaana nga betulaba mu Palestine olwaleero byetukondeminga nti si bya buntu biri inhuman. So Musa alayhi salam Allah namutaasa Firauna nayagala okumugubira story mpanvu fanajjahu Allah subhanahu wa ta'ala namutaasa. Ya muswati Shuara Allah tunyumiza Musa alayhi salam yasala nagenda natubamubuuza qala kalla nabagamba temufaayo inna ma'i ya rabbi sayahdin. Temufaayo Allah linaffe ajja tulungamya. So olunaku luno lulimu okutaasibwa. Omuntu yenna ayina ebizibu nga wetujjukira ekyafayo kya Musa alayhi salam
omuntu alina ebizibu olunaku luno lumuwa hope. Obusiraamu bwaffe butambulira nnyo ku ssuubi obutaggwamu maanyi. Era ayati mpitirivu nga ziddalla nga zitulaga obukulu bw'obutaggwamu ssuubi. Allah yagamba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam alam yajiduka yatiman fa'awa. Tojjukira Allah yakusanga swat ad-duha. Allah yakusanga nga yatima oli mulekwa fa'awa nakulabirira. Kana yatimul walidain yali talina maama talina taata. So Ashura lunaku luzzaamu abantu essuubi nti olaba Allah yataasa Musa alayhi salam fi mithli hadha al-yawm nange nsobola okutaasibwa. Nga tusabira baganda afa bali mu Palestine Allah bataase ku bantu ababattira obwereere. So lunaku luno tujjukiza bingi. Naam, era hadithi esooka ku lunaku luno ya mama waffe Aisha radiyallahu anha. Omukyalo ono wankizo nnyo mu Busiraamu. Omusajja ajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ti man ahabbu nnaasu ilayka. Muntu kyasinga obulungi gy'oli ng'osinga okwagala. N'abagamba nti Aisha. Njagala nnyo Aisha. Abantu bakandi babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi prophet. Omusajja ajja n'amubuuza nti man ahabbu nnaasu ilayka. Muntu ki gw'osinga okwagala mu nsi muno. Njagala nnyo Aisha. Nanga tfaqultu min ar-rijali ate mbasajja osinga kwagalani namugamba abuha njagala nnyo taata wa Aisha Abu Bakar Siddiq. So Aisha buli otumwogerako omukyala wa bbeeyi mu Busiraamu. Nabbi shabbaha au shabbaha hubbi Aisha bitharid. Yamufaananya n'emmere gye bayita tharid. Emmere Nabbi sallallahu alaihi yali esinga okumuwoomera sallallahu alaihi wasallam. Mmere kyeno ye chapati nga bagisaliddemu ennyama oba ennyama nga bagisalidde mu chapati. Yali emmere ya Nabbi sallallahu alaihi ajagala nnyo. Kati Aisha aga nti yali amwagala ng'emmere eno. Kino no kiraga nti omusajja olina okwagala mukyala wo. Min al-islami wa min sulukul islami. Kimu ku mpisa z'Obusiraamu omusajja okwagala mukyala we n'okumwogerako mu bantu n'okumwagala. Ya kikulu nnyo mu Busiraamu. So Aisha buli tumwogerako ebirowoozo bidda n'obulungi bwe buyitirivu. Agamba nti anna Quraisha kanat tasuumu yawma Ashura fil jahiliya. Abakuraishi baasibanga olunaku luno mu jahiliya in the pre-Islamic Arabia. Ng'Obusiraamu tebunnaba kujja. Bwali bwajja naye nga tebannaba bujja ddala kutuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obusiraamu bwali okuvira ddala ku Nuhu alayhi salam. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okujja thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Nabbi n'atulagira we yamala okutumibwa n'atulagira naffe tulusiibe hatta furida Ramadan paka Ramadan we yakakatibwa naye okuba nti tugisiiba. Kitegeeza nti yawmul Ashura Nabbi yalulekawo even before Ramadan. Olunaku lw'enkya okulusiiba. Kya sunna nnyo nti lwasooka ne Ramadan okutandika okusiibibwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah nti aba tugamba nti man shaa falyasumhu. Aba asobodde alusiibe wa man shaa falyaftir. Oba abatasobodde aluleke naye nga kirungi okulusiiba. So mina sunna ate sunnatu muakkada. Nabbi sallama gye yalekawo olw'obulungi bwayo n'olw'ebyafaayo bye mbanyonnyodde nti Allah yataasizaako Musa alayhi salam. So kikulu omusiraamu okulusiiba. Waliwo ebintu bingi ebijja bibeerawo naye nga abasiraamu yatakasaluna fiiha. Babigayaaliriramu. Lunaku ng'olwa Ashura lubeerawo Muharramu nga 10 omuntu n'alugayaaliriramu n'atalufaako. Biga ebintu ne bijjanga bigendanga unaasu mayubaluuna biha bantu babifaako. Mwaka ku mwaka huwa mayubal tafaayo kusiiba. Bagamba naye waliwo okusiiba. Kati oluvannyuma lwa Ashura waliwo ennaku enjeru. Litandika nga 13 tuzimanyi bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yagamba Abu Dharr we baserabidde yagamba nti awsani khalili. Nabbi sallallahu yagamba awsani Abu Dharr yagamba awsani khalili bi thalathi. Mukwano gwange yannamira ebintu bisatu. Sahaba yanyumya Nabbi sallallahu yamulambira ebintu bisatu. Naga nti bisiyami 3 ayyam min kulli shahr. Yannamira okusiba ennaku 3 mu buli mwezi.
ategeeza ennaku enjeru ezita 13 14 15 lwaki baziyita enjeru nti omwezi guba gweruse guzibeera wakati wa mwezi kati okuzisiiba sunna nkulu yamulamira okuzisiiba namugamba warakaatai duha n'okusala raka 2 eza salatu duha ng'enjuba evuddeyo ku makya omuntu azisaale n'agamba nti wa an utira qabla an anam n'okuba nti nsaala witiri nga sinneebaka ebyo byonna nno mwana tubikulaga obukulu obulungi bw'obusiraamu nabsalama lam yaturukuna hamalan teyatulekera wabula yatunoonyeza emirimu eginaatuyingiza ejjana kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi mwagamba kullu ummati yadkhuluna aljanna abantu b'ekibiina kyange kyonna bagenda kuyingira ejjana illa man aba kujjako aligaana ennaku nga zino eza ashura n'azigaana nga natazisiiba nga mulamu huwa salimu aljism salimu alaql sahihu alaql ategeera bulungi mu buli kimu naye subhanallah fayaba n'abigaana ennaku ne zimuyitako nga olw'enkyawe lugenda okuyita ku bantu nga tebalusiibye omuntu n'atalufaako yawma ashura naku luno huwa yawmu azimun min ayamillah yawma azimu min ayamillah lumu ku nnaku za Allah enkulu zenayogeddeko Allah zagamba nti wadhakiruhum bi ayamillah kulwaki nasara Allahu fihi sayyiduna Musa Allah yatasizaako nabi Musa alayhi salatu wassalam wa aghraqa fihi fir'auna wa qauma Allah nabeera nti azikiriza fir'auna n'abantu be olunaku luno okulusiiba kirina impact ku bulamu bw'omuntu abalabe boolina Allah agenda bakumalirawo ebizibu byolina olw'ebyafaayo lwabyo yelusiibe ng'ocelebratinga the success that you have achieved in your life ebintu Allah byakulekedde akulekedde amaaso akulekedde amatu akulekedde emikono akulekedde obulamu akulekedde amaka abantu bangi tebalina maka akulekedde okunoonya fizi n'ozifuna akulekedde ebintu bingi lunaku lwa to celebrate ate nga ffe mu busiraamu Allah okulaba nti ocelebrating nze kwe kusiiba kubanga okusiiba tajun ngabo wa husnu hasinu minan nari ate komera saba komera litaasa omuntu omuliro likutaasa jahannam so tubakubiriza abantu balusiibe olwenca nawankubadde sabti amanyi bafawusima baba bagamba nti si mulungi kumusiiba yekka kyova olaba nti abasinga basiba taasuwa hadithi weeri kusiba olw'omwenda luno n'osiiba n'olwenca olw'emukaaga kyemina sunna kusiba luno olw'omwenda olwaliro olw'okutaano era abamu basiibye oba oba tosobodde n'osiiba olw'omukaaga enca n'osiiba n'olw'essande kimina awula kyekisinga obulungi newayinza okuba oli nga ye mulwadde tasobolera ddala ng'asobola lwashuura oyo obusiraamu naye bumuta ngamba nti bisimillah naye nga ekyandisinzeyo bulungi kubanga sabti nabsulama hadithi weringa nti la tasuumu yawmu sabti tosiiba sabti yekka okujjako eyabadde alina okusiiba okujjako eyasiibye before nga yasiibye emabega gaayo kubanga siyaamu yawmu sabti nakyo si kirungi okusiba olunaku lw'omukaaga lwokka liannahu min siyami alyahudi kubanga nsiiba abayahudi nabo bagisiiba ate twagala beefaananyiriza so nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo nabo osiibye sabti osiibireko olunaku qablahu au ba'dahu olunaku before or after so kirungi omuntu asiibe waba yasiibye leero alhamdulillah enkya agenda kusiiba bulungi teruli mushakka nasiibye enkya kirungi asiibireko sande. Okay, barakallahu fikum. Ninja mnano wanje wahura mazima ashura nichiro chikuru mnonga nicho Allah subhanahu wa ta'ala ya asasire akasinguza nabi Musa ningashi Moses ahari Firauna. Yes, so twine kufai mnongo kuri ntwaru siba kandi yowe nori kuza kusiba ikiru cya ashura ecyanyensha kare
ekyanyenkya kare n'ekyebiro 10. Yes, n'ekyebiro 10. So oyine kufayo muno nga kureba ngu katugire ngu abamwe basiba bitati nimbasa kureta ndiye ningo bwire bwagenda in case n'abantu akarire ku rugo mukashe. Yes, it's okay. Nimbasa kureta niyansibire Tuwasil. You just continue. Yes. So no basa kusibe kire cyecyo bakatano then ogaruzeho ashura yenyine nyencha kare ninga osibe nyencha kare ashura rwenyine hazogaruzeho na no kusiba sande. Yes, abo kuba tukarusiba wonga shana wabo tiwabasa nakake niho wakubasa kare kusiba nyencha kare ronkora ashura haza twareba ngu okusiba n'engabo omukuranisa buri kimwe cyone kibi. So ine kufari munonga mazima okusiba ekiro ekyashura sheyi yatugira ninga shikuru anegira ngo abasiramu mwena mukatungo mshogo kwaki ogo kutahejana kishana babatari kwenda. So Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo natukunda munonga akateraho ebiro ebitwakubasa kusingururamo ejana yetu nke ebiro ebyashura okwa days mande na norwakana okwezi kwa Ramadan na nebindi byone birunje bitwire ntukora oyino kuba no faye munonga okubikora obase kwehangurura emigisha ninga shibaraka nyamwinje shena nikushabogumiza matushabara. Naam. Yes. Yawmul Ashura ngawe tugambye nti min a'zami al-ayyam kimukuna kwenene era enkulu. Allah subhanahu wa ta'ala ategeza nti dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Akamba omuntu yenna agulumiza ebintu ebiraga nti Allah jali nabi recognition in this din of ours is very important to recognize these days. No gamanti bagambe kino kenchikole ate bantu bangi tubebaza na damu community yaffe wanembarra abantu bagezezaako tusomesa bagiza okubitomu mukora naddala abakyala betusomesa mu darusu bagezaako nnyo balaba nti buli kamwaka kola buli kamubambi tusobola Allah atuwejjana ate n'atuwejjana kubanga impact y'okusomesa kwaffe tefudde busa. Ne bamashaikhu baffe abalala baimamu Kyeyune n'abalala Sheikh Umaru Siddiq Ndawula betusomesaako betujjako irimu akusomesa kwabwe tekugudde busa nti kikulu nnyo olunaku nga luno omuntu obutalwisaamu maaso. Abasiraamu tubakubiriza olina ebizibu bingi naye buli ibada wezijja noziyisaamu amaaso nosanga omuntu nga ye January abeera mu kulya mmere. Yes, tebimukwata kaga ebyo byabaseeka baseeka batawanya buli omuntu anaakola emirimu pakaddi songa awe wenoonya jja naayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waman batta'a bihi amalu omuntu yenna aliremerera okwekolera emirimu na ashura ngono wencha nagano musiba ennaku kumande nagano okusiba nagana enjero okuzisiba taina excuse nagano okuzuka kekiro buli kimu nakigana. Yagamba oyo tumukubagize tumugambe nti lam yusri'uhu nasabu taata we ne maama we olunaku lwe bagenda okumubika teri agenda kumutaasa nga talina mirimu bantu bangi tubaziise nga tebalina mirimu yes nga talina maqaddama ayu shay talina kyakulembeza abula ali mu bintu ebitamuyamba. So aboluganda abasiraamu tubakubiriza olunaku lw'enkyawo oba tolina nnyo kikugaana lusiibe. Naam, olw'obukulu bwalwo tugambye nti nasara Allahu fihi au najja Allahu fihi Musa alayhi salatu wassalam. Allah yataasizaako Musa kyekisookera ddala. Ekyokubiri yukaffiru dhunuba sana maadiya. Allah asonyiwa omuntu amazambi g'omwaka oguwedde gonna takfiri dhunub
lwaki obusiraamu tulemera nnyo ku bigambo by'okusonyiwa amazambi anti alina amazambi talina jjana talina jjana omuntu yenna innahu man yati rabbahu mujrima omuntu yenna alijja mu maaso ga Allah nga alina amazambi agenda kuyingira omuliro da talina jjana talina jjana so werwaneko wowe oyagala Allah akutaasa amazambi olunaku lwa Ashura olw'enkya munnange wandirusiibi Allah okusonyiwa omuntu amazambi mulimu ebintu bingi yagamba nti faqultu astaghfiru rabbakum Nuhu alayhi salam yagamba nange musabe Allah basonyiwe innahu kana ghaffara Allah yagala okusonyiwa wanaaba abasonyiye yursil samaa alaykum midrara agenda basiza enkuba ngerimu omukisa tuwali olwaliro mu mbarra wano n'ebitundu byonna mu Uganda kyalo nga tekyagala nkuba mu bintu Allah amala okusonyiwa amazambi byakukolera akusiza baraka mu nkuba n'akusiza enkuba nebaamu omukisa ayagala omukisa gwonna siba yawma Ashura osabireko Allah ebimera byo Allah agenda kutonyesa enkuba akuwe baraka yabyo si kyekyokka oyumdidekum bi amwali Allah agenda kubongera sente teri muntu atayagala sente kubanga sente zitambuza obulamu n'eddiini toyinza kusiramuka mwoyo wa musiraamu mulungi nga tolina sente mugimu ku migaso gya Allah okusonyiwa akuteera akasente mu nsawo Nabi sallallahu alaihi wasallam lumu mu hadith emu Abu Huraira kana yasrah fil masjid yalinga yebaka mu muzikiti nago wansi n'abanga azirise wa dhannu an-nasi annahu bijununin abantu balooza nti muguwa ddalu wama huwa bijununin nenga si muguwa ddalu nekyamutuusanga ku ekyo aljuu enjala enjala kakati yes obutaba na sente mu nsawo bukuleetera okuba ng'omuguwa eddalu saballahu tutaase saballahu wafu ekitiibwa tutaase so mu migaso gya Ashura Allah akusonyiwa amazambi ate mu kusonyiwa amazambi ag'omwaka oguwedde Allah akuwa baraka y'okusonyiwa akuwa omukisa gw'ensimbi bantu bangi hajati n'abampuliriza n'abandaba bakola naye sente tezirabika olw'ensonga tebalina mukisa naddala mu nnaku zino abantu nga bayitiridde mu shiriki abantu tebakyalina bwesigwe mu Allah bantu bangi abasiraamu baffe nga bali mu barangi bali mu masabo bali mu shirikiyati basaba emiti basaba kabbuli tubasaba birekeraawo omuntu yenna asinza kabbuli mu si musiraamu ne wanabanga yakagenda e Makka emirundi 8 naye nga ali mu shiriki ayina ebibbo ayina shayatini mu dduuka lye ayina ensimbi bazitanga nsimbi nganda sima waliwo n'ensimbi enyankole naam nga abirina ebintu ebyo ayina ebigali oyo si musiraamu addemu agambe nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan newe banamukabira nga afudde newe banamukabira si musiraamu. Okay, barakallahu fikum ani jamna nanje wahora twaza kubanza tuzeyo kache omukaho muno tugaruka otakaruka nehinda 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 igana katonyesibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi rwose ururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe eyina makuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West omaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonyesibire kabare 94 katonyesishatu Masaka igana mukaga katonyesimukaga Kampala 95 akatonyesibiri Fort Poto 91 akatonyesi not Radio West gamba mpre
a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnanu wanje nakwakira yo mukahumurako kandi reka tugumize muna program yitu nyamurungi, program y'Obusiramu live aha on TV West Studios nchine Sheikh Yahya Karonje omushomesa wa Shada Islamic Secondary School hamwe na madrasa Nuru Nyamtanga hazatiro ntureba aha kiro cha Ashura na n'obukuru bwacho twareba ngo mazima ekiro cha Ashura necho biro 10 omukwezi okwa Muharram ningashoko kubanza akurugirira aha kalenda y'Islam kandi twareba ngo ekire kine kikuru munonga so muntu wanje iwari nandeba fayo munonga okureba kandi mazima wasibe kirecho abaseganyura mu cyango munonga abasibe irizoba ebiro mwenda omukwezi kwa Muharram mazima mwakore chamani mnonga hazano boyine kugita oranye nchakare hazi imwe batabasa kusibo runinga shaba batakukimanya anumbasa kutandikana n'oranye nchakare rwashura rwenyene hazamwongereho orwa Sunday so rebeka ngo mazima tuwaferwa abo kubikire cyarimo ebirungi nyamwingi so nyaburawe rebeka ngo warusiba obase okuganyura mchango mnonga sheyina nikushabugumize mu shobore aha shange naam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman kathira tujali kunakulu ashura tulabye nti min thamarat hadha al-yawm أنها تكفر أو يكفر العبد سيئاته لسنة الماضي الله سنيو muntu mubulungi obuli mukusiba Ashura nti Allah saasira omuntu namusonyiwa amazambi g'omwaka oguwedde era we tugendedde mu bulango nga tukyali ku kigambo kya emigaso gy'okusonyiwa yursil samaa alaykum midrara Allah agenda kusizo enkuba ngerimu omukisa wayumdidikum bi amwali agenda kuwa abaana akuwe sente nga zirimu omukisa kuwa abaana nga balimu omukisa olwaira abantu basaba abaana balimu omukisa ne mu mirimu nga gino singa oba olusiibye nosabirako Allah ay Allah dhurriyati Allahumma aslih dhurriyati ay Allah longose zadde lyange tulina ebizibu bingi abandaba byetageddwa naddala ng'osiibye mu byomwe Allah kutulongoseza abaana mu kyasa kino ekyonoonese ekirimu abantu abayita obukunya abatimba ebifaananyi ku mitimbagano nga bali ku bukunya tuteeke nnyo abaana mu dduwa Allah tasobola kuwa mirimu n'akuwa omulungi nga tobumusabye ate Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu byayagala ayagala nnyo edduwa y'omuntu asiibye subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayogera ku bulungi bw'okusiiba Abu Umama yaliwo fasami'a ma qalahu sallallahu alaihi wasallam nawulya Nabi sallallahu bayogera mu bulungi bw'okusiiba agamba nti teyaddamu kulaba lam yura fi baytihi dukhan tibaddamu kulaba mu nyumba ye nga waliyo omukka emisana okujjako nga olunaku yali afunye abagenyi yasiibanga buli kumpi kiseera olw'emigaso egiri mu kusiiba akamanya kalungi kali mu kusiiba naam so otegeera obulungi obuli mu kusiiba muganda wange obulungi obuli mu kusiiba bungi naddala ku lunaku nga luno lwa Ashura faayo weerwaneko ennaku ze tulimu za kwerwanako hajati n'abampulirizi n'abandaba ennaku ze tulimu kati za kunoonya mirimu si kwogera emboozi tezimala
no emboozi tezimala weetaaga okukola emirimu. Allah ategeeza nti faman kana yaruju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha, omuntu yenna asuubira okusinkana Allah ayitiriza okukola emirimu emirungi, akola emirimu ng'ozojja okusiba yawmu ashura. Subhanallah, okusiba nga kulungi. Ate Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yategeeza nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yatulondera okufa n'obulamu atugezesa alabe mufaani analongoosa emirimu gye. Mu kulongoosa emirimu mulimu okufaayo nnyo ku nnaku zino eza sunna. Munu hadithi mujje njagala ennyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nti Allah agamba nti man aada li waliya, omuntu awalana mukwano gwa Allah agamba nti adhantuhu bilharubi, Allah amulangirirako olutalo. Allah yenyini singa omuntu awalana mukwano gwa Allah, Allah ye kenyini yamulangirirako oluki naye n'ayogera mu bintu ebisembeza okumpi omuntu ne Allah. Yagamba nti wama taqarraba ilayya abdi bishaiin, teri kintu kisinga kusembeza muntu gyendi min adai maftaradtuhu alayhi, okusinga ekyo kye namulalikako. Singa omuntu akola ebintu Allah bye yamulalikako ng'okusala eswala 5, ng'okusiba omwezi gwa Ramadani, ng'okola hijja n'ebirala, oyo Allah asembera kumpi ne Allah. Naye n'agamba nti wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili, naye ate mu bintu ebisigala nga bisembeza omuntu kumpi ne Allah kwekola ebintu bya sunna ng'okusiba olunaku lwa Ashura. Osembera kumpi ne Allah, osembera kumpi ne Allah. Hadithi gyeggwera ayogera ku bantu abasiba ennaku ng'eza Ashura, ennaku eza sunna. Yagamba nti la insaalani, singa omuntu oyo adde akola emirimu emirungi egyo nga abadde asiba ennaku njeru, abadde asiba ennaku eza Ashura, abadde akola emirimu egya sunna, wala insaalani, singa nsabayo ekintu kyonna la u'tiyanna, nkimuweerawo. Allah akikuwa olw'ensonga akumanyi. Anta qaribu minhu, omusemberedde, obeera naye, okola emirimu emirungi, kitegeeza akumanya, atambula naawe. Kanti wala inistaadhani, ate singa omuntu oyo ansaba omukingirizayo ekintu kimu, to protect him from something bad, singa ansabayo okumuprotectingayo mu kintu kimu, yagamba nti la u'dhiyanna, muyamba naawe n'ebizibu ebyensi eno ebijjudde. Ensinga ejjudde bizibu, ane atayagala Allah mutaasa ebizibu. Mu migaso gy'okusibayo mu Ashura, Allah ajja kutaasa ebizibu. Agala la u'dhiyanna. N'agamba hadithi eno okumanya mpoomu. Abantu atasoma irimu balabi, banaye irimu eno enyuma hajati. Ate naddala ng'ogisoma eriko obujulizi. Yagamba nti wama taraddatu an shay'in ana fa'ilu. Allah agamba teri kintu kimukaluubiriza mu bintu byakola, teri kintu kimukaluubiriza ng'ate alina okukikola. Taraddudi an qabdi nafsi almu'min, ng'okugyamu omwoyo gw'omukkiriza. N'agamba mu bintu ebimukaluubiriza Allah kwe kugyamu omwoyo gw'omuntu adde akola ebintu ebya sunna, adde akola emirimu emirungi, akaluubizibwa Allah okumugyamu omwoyo okumutta. N'agamba nti yakrahu almauta, kubanga omuddu wange ono atya okufa, wa akrahu masaata, ayi nange saagala kumunyiiza. Allah tayagala kunyiiza mukwano gwe. Omuntu asiba Ashura ayingira mu abo abali mu hadithi eno Allah baayagala mikwano gye. Oba oyagala okufuuka mukwano gwa Allah, mukwano gwange, olunaku luno olw'enkya wandirusiibye. Ngera we tukubiriza okusiba ennaku enjeru ezibeerawo buli mwezi 13, 14, 15 buli mwezi. Zikwate ku WhatsApp okwo zibeerako. Si kyekyokka olunaku olw'Emmande n'olwokuna. Olunaku olwokuna lwaki tulusiiba? Kubanga Allah lwe lunaku emirimu gyaffe egya wiiki wegyanjulwa. Ate olw'Emmande lwaki tulusiiba? Lwe lunaku Nabbi lwe baamuzaalirako. N'olwekyo ebintu byonna ebya sunna ebyo omusiraamu yandibadde abinoonya. N'obeera nti oli mu abo
Allah subhanahu wa ta'ala basukulumiza beyagamba nti man amila saliha omuntu yenna alikola obulungi min dhakarin au untha nga mukyalo nga mwami oba mukyala yagamba nti falanuhiyannahu hayatan tayyiba ngenda muwangaliza mu bulamu obulungi obulamu obutali muwasiwasi obulamu butaliimu bannoonya nyina ebizibu nyina amabanja ebyo byonna Allah abikutaasa n'akutaasa endwadde enzibu falanuhiyannahu hayatan tayyiba so emirimu nga gino gyetwogerako giyamba omuntu so yukaffiru dhunuba sana maadiya emirimu gyonna emazambi gonna omuntu gakoledde mwaka oguwedde Allah agamusaasira yatajawazu anhu n'agamusaasira n'agamusonyiwa ekyo nno kikulu nga bwe tukyogeddeko limadha suma yawm al-ashura bihadha al-ism kulwaki balutuuma lino erinnya twakyogeddeko mu hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yasumu ashura yali alusiiba n'olw'ensonga nti najja Allahu fihi qawmu Musa wa qawmu Allah yataasizako Musa n'abantu be ate lukwatagana ku lunaku olw'ekkumi n'ekigambo ashura mushtaqu min ashara kiva mu kigambo 10 ekitegeeza nti ashura so abantu balusiibe mu hadithi endala batutegeeza hadithi ekwatagana ku lunaku luno yagamba nti lam yad'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam siyamu ashura qattun nabbi teyalekayo kusiiba lunaku luno n'obulundi n'ogumu yalusiibanga kana yulazimu siyamu hadha al-yawm nabbi sallallahu alayhi wasallam takolangako ku mulimu nga tegwetaagisa ate yasinga obulungi nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam awwal man yanshaqa alayhi al-ard yagenda okusooka okuzuukira awwal man yadkhulu al-janna yagenda okusooka okuyingira ejjana okumanya nabbi waffe mulungi Allah yamuwa ja'ala jannatahu nisfa Allah yamuwa ekitundutundu ky'ejjana umamu zonna generations endala eza Musa ezaani bannabbi abasigadde bagenda okucupayinga ekitundu ekirala nga Muhammad n'abantu b'ekibiina kye bamaze okucupayinga a half of the paradise nga bamaze okucupayinga ekitundu ky'ejjana kitegeeza nti wankizo maso ga Allah yagenda okwolereza abantu bonna Allah ngo yagamba kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida yagenda okwolereza abantu bonna naye teyalulekaayo kulusiiba kana lam yad'u nabi sallama siyam yawmun ashura qattun lam yad'u kitegeeza lam yatruk teyalulekanga yalusiibanga so abantu balusiibe وروى من حديث آخر محدث اندرا نبي صلى الله عليه وسلم تجيزا 4 لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيزا الصحابة انتي بنتو بينا نبي صلى الله عليه وسلم تيابريكايو يغامبا ekisokera ddala siyamu yawma ashura siyamu ashura okusiiba olunaku lwa ashura teyalulekanga wa siyamu 3 ayyam min kulli shahri n'okusiiba ennaku enjeru ziri zinnayogeddeko n'agamba nti wa rak'atayn qabla al-ghada n'eraka 2 eza salatu duha ebyo teyabirikangayo sallallahu alayhi wasallam so kitegeeza ki ampuliriza omulungi olunaku luno lusiibe teweegayaalirira omusajja omu yuqaalu lahu khatimu al-asam gwaita khatimu al-asam su'ila yabuuzibwa bima haqqaqta tawakkul ala Allah bamubuuza nti wange musajja gwe khatimu al-asam yali omu ku basahaba mu batabi abanywevu abajibwako ilmu yaffe n'ey'obusiraamu bamubuuza kyekyakuleetera okunywerera nnyo ku Allah ekyakuleetera okweraliikirira n'agamba nti alimtu anna amali nakimanya nti emirimu gyange la yutqinuhu ghairi teri agenda girongoosa atalinze fashtaghaltu bi
nejinfuula bize. Hajati okawuliddako nandaba omulungi yagamba nti yamanya nti teri agenda mukolera mirimu emirungi, teri agenda musaalira, teri agenda musiibira, teri agenda mukolera mirimu mirungi, aga nti fashtaghaltu bihi, nenfuuka bize ku mirimu gyange eginyamba okuyingira ejjana. Ojja nolaba omuntu ng'ali mukumala biseera the whole day ali ku TikTok, ali mu kuseka, ali mu kuzanya. Obusiraamu bwaffe buno si bwaddiikuula, si bwakuzanyirira. No. Obusiraamu bwaffe buli serious. Ilmu kyova olaga ti ala basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Bagambe Muhammad nti lino lyekkubo lyange ery'obusiraamu. Ad'u ila Allahi, nkoola abantu okudda eri Allah ala basira, nga mbakoowoolera ku bujulizi, si kuzanyirira. Ana wa man ittaba'ani, nze n'abangoberera tugenda kugoberera ebiri mu Qur'ani n'ebiri mu sunna ala fahami salafi salih, nga tugendera ku ntegeera y'abaatukulembera abalongoofu. Hajati obusiraamu bwaffe si bwakuyiiya, tibwakupanjirira mazima. Yensonga lwaki kigambo ekirala Ali ibn Abi Talib aga nti law kana hadha ad-diinu birra'yi, eddiini yaffe eno ebakubanga yakuyiiyayiiya, kyandibadde okusiiga ku stokisi, twandibadde nga tusiiga wansi wa bigere okusinga okusiiga waggulu. Naye olw'ensonga eddiini yaffe si yakuyiiya, tetugijja ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yensonga lwaki tuyisa ku stokisi waggulu ne tutayisa wansi mu bigere nga tufuna wuzu. Kikkirizibwa okuyisa ku stokisi, naye ebakubanga eddiini yaffe yakupangirira, twandibadde tuyisa ku wansi w'ekigere ne tutayisa waggulu. Naye olw'ensonga tugoberera bujulizi. Yensonga lwaki nti omuntu afeeyo nnyo akole emirimu gino, olw'ensonga togenda kufuna mpeera gy'otakoleredde. So olunaku luno tubakubiriza tulusiibe, omuntu yenna alusiibe. Akantu konna akakuyingiza ejjana, akantu konna akakuyingiza ejjana, muganda wange tukaleka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fattaqu nnaara, mutya omuliro walau bishiqqi tamri, newankubadde oyina akatundu k'entende ng'osobola okukasaddaaka okafunemu ejjana owona omuliro kasaddaake, walau bikalimati tayiba, neokuba nga kwogera bigambo birungi nga bikuyingiza ejjana. Omuntu olina budde bwakoonoona. Waliwo hadithi emu nayo njagala nnyo abandaba abalungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman au inda arrahmani. Yagamba ebigambo bibiri khafifatani ala lisani, byanguwa nnyo okujja ku lulimi. Buli omu asobola obyogera, every single one of us, buli omu, buli musiraamu yenna asobola obyogera. N'agamba nti thaqilatani fil mizani, naye bizito ya fil mizani, bizito ya mizani y'omuntu, bizito ya mizani. Yagamba habibatani inda arrahman, ate Allah byagala nnyo. Ebigambo ebyo n'agamba nti subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Omuntu ebigambo ng'ebyo lwaki tobyogera? Lwaki obedda mu lugambo? Lwaki obeera mu al-aghani wal musiqa, n'obeera mu music, nodda mu kuzina, oteekayo challenge ku TikTok? What have you benefited from that? Kiki ofunyemu ku myaka gy'oliko 5, myaka 4, myaka 6 gy'otuuseeko? Olowooza nti kabbuli edda amabega oba ekusemberera? Wallahi ekusemberera. So tugaya emirimu gyaffe egy'obusiraamu, tetugaya emirimu gyaffe egy'obusiraamu, olwo nno Allah subhanahu wa ta'ala n'atumma omukisa gw'obulamu. So tubakubiriza
olunaku ng'olwa ashura olw'enkya tuyitirize nnyo ebintu ebigambo ng'ebyo n'ebigambo ebirala qira'atul qur'an okusoma qur'ani ma yamna'u nnasa min qira'ati hadha almushaf alsharif abiki ekiremesa abantu okusoma qur'ani omuntu n'omusanga ku myaka gy'aliko nga tayigana kusoma qur'ani naye ng'ebirala byonna yabiyiga omukyala amanyi okusimayiringa she knows how to smile wadde okimanyi nti n'okusimayiringa kati bakusasulira sente hajati omuntu n'asasula sente bamuyigiza okusimayiringa ebyo byonna omuntu n'abiyiga n'ayiga engeri gye bateekayo challenge ku TikTok naye ogenda omula yenyiza ebintu byakwesiba ku bantu bintu byakwenyiga mu mirembe buli omu ayagala kubuukira bandi wagoni oli ali myaka 5 era ayagala kubuukira myaka 21 n'ogamba ono kabuli takimanyi nti emuse tamanyi kusoma Qur'ani ate nga Allah yajogera agati inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam Qur'an erongoosa buli kimu obulamu bwo bwonna butereeza otereeza obulamu bw'abaana bo singa ogibawa subhanallah Qur'ani yagamba law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'a abakugissa ku lusozi wandulabye nga luggwawo nga lusebengerera min khashyatillah olw'ebigambo ebijjudde ebirungi teri kintu kisinga Qur'ani bulungi min naghamin mu nsoma yaayo rhythm enjatula teri luyimba teri kintu kisinza kubitinga Qur'ani but you find a person nga is very green tajimanyi ate awera tagenda kujiyiga tagenda kuyiga Qur'an nenga mu bintu ebikusembeze kumpi ne Allah ya Qur'ani nabi yagamba Allah ategeza mu suratul anbiya yagamba ati hadha dhikrun man ma'iya wa dhikru man qabli kino kyekyokujukiza kyange era kyekyokujukiza kyaba abansookawo bonna they referred to Qur'an olw'obulungi bwayo so mu mirimu gy'olina okukola mu nnaku lwa ashura enkyango osiibye oba yasiibye olwaleero kuyitiriza kusoma Qur'an qira'atul mushaf okutte aya mmeka olunaku lujja luli luggwako okutte aya mmeka ndaba mukwano gwange yasar nagwe atatandika ng'otandika ddi otandika ddi okugisoma wetubeera wali ku mahadi shuhada mungamba nnyo abaana baffe nti weerwaneko ove wano ku shuhada ng'omanyi okusoma Qur'ani nkibagamba nyira abaana nabagamba ne bagamba nti muli Allah maaso ga Allah temulina kyakwekwasa mbabuulidde nti Qur'ani kyegenda batambuza dusturukum egenda balungamya egenda bayisa mu bulamu bw'ensi buno nga mugigoberedde so abantu bakubiriza okuba nti bafaayo nnyo mukusoma Qur'ani jazakallah khair ani jamana wanje wahura mazima twine kufayo munonga okureba ngo ebintu byana twabito mu nkora tubaseganyura mu kihango munonga atwareba ngo okusiba ekiro kya ashura erizoba na n'enkyakare ninga shenkyakare na sande mazima rebeka kandi wabisiba obaseganyura mu kihango munonga ntureba ngo Allah subhanahu wa ta'ala na kusasira amadhambi gawe gona agomwaka ogwenyuma twareba kandi na kusasira amadhambi gawe gona na kusasira ebizibu byone byoine na buri kimwe cyone kirungi cyona anabasa kukisyaho kandi akusasire byona nko kutwareba kuhamagara marungi na nebindi asa twareba ngo ebintu ebirungi byene kuba nokororamo omukireke kya shura oyine kuba noshoma Qur'an oyine kwemerezaho salat duha ninja neba honka shayishaka ezo mukasheshe yes rebeka ngo washazeho akire osareyo ibiri era kibiri ya salat duha atwareba ngo no boine koraki okuyunga ruganda mbone ebirungi byona by the way byone betwire no kora omeza gandi nane ekireke cyashura rebeka ngo wafaye munonga kubikoramo obaseganyura mu kihango munonga hanasiganda hawasali musa kananyinemo ashek karungi Yahya umushomesa wa Shwada Islamic Secondary School hamwe na madrasa Nur Nyamtanga owe turi kureba hakiro echa ashura tuza kubendeza kurara kuronje wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi